kano kamu kisingi night ngakampi nuka hatkat kampi katwa kambara advance out amabiri out wariba ALMAGIC production. Bantu ongo musana nugosya omusana wo gwaka omusana nugwaka nukosyo mumpare nukosyo mutwe owuya we nango wedde wo bantu yo antandikire wa tandikire nka Namiiro. Alo. Oli wana wenga totuuka. Ngotandikide mu vibe. Alika tuyagala otuuke nga baneno bamaze okutuuka. Njagala gwo oba basooka tuje twogere ku nsonga. Anti kati labayo twandikozeseza akakisa kano nga bano tebannatuuka. Nojja n'enkubuulira. Otyo? Ompita mmere gwe. Nda sikwata mu kintu nekigaana. Nekimanyabo nja kutukora. Maama nnyabo anti kati labayo gwe kyolina okukola kiri kimu. Jangu ng'obudde bukyali. Yanguwa bwanguyi. Saagala budde bwonna obutwale ng'okyali eyo. Jangu tubimalirize kubanga kino kye tugenda okutandika oba kye tuli mu kwogerako kigenda kuggwa. Ate nawe nkumanyi oli mugezi. Ondabye? Tetuyinza kulemererwa. Gwoba oyanguwa. Eddakiika 3. Kale nkulinze mu dakiika 3. 3 1 2 3 minutes. Kale. Wendi. Kale. Deal done. Chuwede. Kale. Mama nnyabo. Chokuza omwana kamwe hakana iwe choboza rafire turya katogo hurra chokuza omwana kamwe hakana muntu we choboza rafire turya katogo agamba thank you Mr. DJ for playing my song uwe thank you nze bamputalo ekyo Namiiro kino tugenda kukiruka kigwe paka ku ntiko mama nnyabo Piana katuyo kanzita. Lecho yandeta nakatutu. Wena natutuka. Twarakanye dakiika 3 tuzuwedeyo. Yangambye nga tebanajja. Go wagule. Here. Oyo. Jangu eno gwenze ndi eno. Sibine walemera bintu byekyalo. Yitira wano. Wano nawe ekyemmanga ate eri okimayo ki. Oyeyo. Kale. Wano nze ndi wano jangu eno. Nami. Kati. Nango tule wano. Jangu tule wano tuguse ensonga. Kwata. Nawe ukwasa bintu. Ankwatirako. Kwata. Nimwa. Mugisha nawe tula wa. Iwe. Olyotia. Siri bulungi nakatono. Siri bulungi. Era kotuuse. Buli kimu kigenda ku. Baruwa. Ate baliwo. Kyofuna obeda kugamba. Surprise. Nonyakula binyakule. Gwe soko bive mbine byolwa. Soko guleta omuyembe gwange. Ate ogwacha oguzi.
soko ve mulwali je tuliko wano neetaaga bwongo bwo Mugisha njagala bwongo bwo Racheal kakati mburira kike kituwo tutusewa gwe kyoyina okumanya yawedde nabayo LWASA akimanyi ndi lubuto LWASA yategedde nti olubuto n'omukazi we yategedde n'omukazi we n'akitegeera nti olubuto basi kati wano kyetuzzaako kirala kati kunama kuname checheka sirika murumi waffe to keep quiet silence means of kunama wachireba njagala kuname kati yesawa otandika okuyoya emiyembe amapeera namungodi emichungwa obiraba otandika oyoya n'ebyenda omukazi w'orubuto arya ekibumba todamu kurya bintu tubiyujo wareba eswa ayina okuzuukuka ekiro n'aleeta enswa Mugisha omaze bana weze bitu byongamba ebyo si byenjagala uyagala ki sinjagala motoka yes kikazi kibera wano nga kitulira motoka emotoka ogimaze ekyo kyangu nnyo kubeera okimanyize kye kyandeeta wano mu maka katukwata LWASA omugambo omwana ayagala kubuuka ng'ekyonyi mu bbanga ayagala kukola akawundo omugambo omwana ayoya kawundo ogwe wansi omwana ogwe wansi omugee kakano kasambira wano akwateko omugambo okawulira kagala kawundo ngwata waliwo kawundo kavaamu ekyo kiwedde nagamba dda LWASA azambuzabuza ebbanga nebbanga oyo ni LWASA namusabadde akawundo dda ntute kati emyaka 3 nga ndi mumaka muno takuwa kawundo tampa kawundo anzize that is why I am arrogant Mugisha consultant contemporary watchmanya pretendant I am the only arrogant Mugisha owabajezi bwongo kwata LWASA omutunulire maaso ata omugambe mbarezi biri ngompadde motoka oba tompadde motoka Sofia abimanya mubulire buli kimu bwomala okumugamba ngu Sofia agenda kumanya olubuto agenda kukwata kawunda gikuwe nindahira ninkaswere mawe nateeka okwemotoka ate gwe bannanga amagezi golina okitegete wangamba ono omukazi Sofia mukazi we but is it true nekyamazima kakati wabanga mukazi we it is another tool tugenda kukikozesa ekyo bwe tubanga turwana niwe ndi omulwana twekitwenda take cover now we are going to take cover when you take cover erisho lisigala nga liraba wakireba katugenda kukozesa Sofia as a tool okufuna emotoka gamba LWASA nyagala emotoka bw'oba tompa emotoka kati mukazi wo Sofia agenda kumanya ngundi lubuto kitoyogedde ekituufu ekyo tokivaako just actually kuno jangu ineke peni warubadde owandiika ebigambo bino bikwata right in your memory immediately you see LWASA coming like this omujetu LWASA you will get shocked otera okumuyita otya omuyita sweet hane mita baby LWASA katumuyita baby mwemero misho omugambe LWASA njagala kawundo bw'oba tompadde kawundo Sofia agenda kukimanya kati ngundi lubuto lwo full stop by the way iwe na Sofia hata ni mukazi mukuru of course nize mchala mukuru tulasa okubera mchalo mukuru kati wabanga gwe mukazi mukuru mugambe bintu ebi number 1 akuwe kawundo bwamara okuwa kawundo Sofia afurume mugambe omwana ayogera omwana angamba Sofia ino kufuruma ate gwe goina amagezi goina orubuto goina diru emyaka gyamaziwa nino ngataza kinze muze ngendo okuzaala wano wakireba ate mugambe abaana mulimu waabo bashatu wate tumukubako dazini babiri edazini 12 ozaala ng'empunu ozaala ng'embizi vamu ebyo kati tugenda okukola amagezi gonna gompadde ngenda kugongereza ku bye nabadde ekyo bw'okimala bw'oti emotoka ogimaze osanyuse sanyuse gwe kyolina omumanya buno obwongo bwompadde ngenda kuba byonna mbikola Racheal kati ebyo mbimaze ebyange biruwa ebyange otandise
otandise Namiiro ebyamwe by'abaganda katuwebuzabuza olw'okuba orabanza ebyo mbikoze mbimaze ekyange kiro kimu okimanye nayigaga nedda nkuliko onduko ate oba nakute n'ennamba eya nayigaga nengisangula amasimu ya LWASA ate n'ekirala namulabagawo wakigamba wamulaba olaba nayigaga ngali atya my beautiful malayika kati aruwa gulu nekyali kirabikayo okumanya nayigaga ansula ku mutwe shopping njagala olabe olaba nga yambadde eno skati yenyine laba nayigaga nga yambadde kipale wakireba namukola shopping akano kamanyi kano ka mu kisingi naiti nakaako hati kampi kati bwakambala revanse out amabeere out wareba ebintu bya nayigaga Christmas dress wagireba wagenza zimalayo bumazima ejo niyo ravu ya nayigaga buli kimu kifuula ekyangu ng'ate kinyuvu nga bw'otukka ku ntikko y'obulamu bwo. ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinze okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu okumanya erisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.